Akanyiryo kano ke mulaba Ssabasajja yawummuza emmeeme yange okuva lwe yateekateeka okunzimbira. Newankubadde nga waliwo ebyasoba omwana n'agenda ne bannange ekitundu ekyo ku bulamu bwange Ssabasajja yakiwummuza. Neebaza Ssabasajja nti yeebale kunjagala, yeebale kumbeereramu, najjukira nti abanaku gye bali abeetaaga okubeera obulungi. Neebaza Ssabasajja okumpa amaka, okunzimbira ennyumba nange nakigudde, nkwata akasiimuula n'ensiimuula. Bannange ennyumba gye nali nsulamu mugiraba. Neebaza abakulu mwenna abakoze omulimu omukulu ku lwa nakigudde ofuna ennyumba. Omunneebalize kitweyanze nnyo naswasiima twasiimira ddala okumanya nti wansi mu bantu be eriyo abanaku abagwana okuyambwa. Kabaka mutwebalize tweyanzeege mpeera mu maaso gammwe nti beena ali mukaabya amaziga ndi mukaabya omusaayi neyanzeege neyanziza. Kabaka yamponya omuzigo bannange mumunneebalize yakwebereramu paka era nja kusonsowaza ensonga 5 Kabaka ze yatugamba okugoberera. Kama mulungi bannange nyukibwa kimuddire. Tata abaana bange yafa nga 11 20 nandekera abaana 8 akuliko omwana omukulu wa myaka 21. Omukulu nafa mu accident nga 27 January nga tawe yakafa emyezi 2. Mukama nankomya bwatyo nga munange yali agamba nti mama afunyeyo 10 tuyiye. Mukama namuntu ago. Mukama Katonda teerabira bantu be beene. Nayisa obubaka bwe Madam Esther alindi awo nga mukyala wa Kabaka twayisa dali ekyagwa atuuse. Nagamba nti Kabaka agala kukwata ku bantu baba wansi. Naye ndamigadde tulwaye tulabe nga naawe w'omu Kabaka bajja okuyamba. Ekitiibwa kya Mukama twali bangi, twali 23. Naye Mukama Katonda mwebaza bene yansangula amaziga nze omu ku 5 era azukira ennyumba. Kandikira akaana kamwe akagulu kati kalina emyaka 2. Bane mukubireko mukati. Mwebale nnyo mwebalire. Katonda yeebale njakumwebazanga emirembe gyonna, njakumwebazanga obuteddiza obuli kuwaani. Ayi Mukama gwabumpa ndikwebaza ntya, emyaka gye mmaze ku nsi kuno giri kuwaani. Essanyu lye nnina ku nsi kuno liri kuwaani. Ayi Mukama gwalimpa ndikwebaza ntya. Katonda yeebale nnyo, Katonda yeebale njakumwebazanga emirembe gyonna, njakumwebazanga. Nti akutumidde omuzaana wakutumidde era yeebazizza nnyo mwebale nnyo okutuusa byonna obubaka bwasikidde okundaba. Mbeebaza nnyo ddala era mbeebaza. Mwebale nnyo okutindiggaga agenda okutuuka eno ewaffe. Omuntu okutuukira eno aba munno nnyo. Mukama yeebale mube balamu. Mukama abongere obulamu kyekyoka. Mama tweyanziza tweyanzeege. Mwebale nnyo mwebale. Byonna emukoze naali bisanze naali birabi era mmwe mbirabidde ku mmwe omukadde nakafu Neebaza Ssabasajja Kabaka ku lwa maama wange olw'omulimu gwakoze. Yeebale nnyo, yeebalire ddala tajjangu bannaaye tuli basanyufu nnyo. Yeebale Ssabasajja Kabaka ne mu lubiri gy'atudde. Yeebale nnyo, mwebale kundowooza bannange. Tuli basanyufu nnyo. Essanyu lijjula kunzita bussi bannange mwenna okukuŋŋaanira Nnalunga ne mumwagala ne mumuleetera ebirungi.
neyanziza neyanzeegera. Twagala amaka agafaanananga gano nga maama alina wasula oba taata alina wasula, abaana balina we basula, alina waliira, alina wateeka obuntu bwe, alina amazzi amayonjo, alina kabuyonjo ennyonjo, alina wanaabira. Mu byalo tunaabira nnyo mu bitooke, ne tusiba essanja ne twetoolooza ne tufuna ekiyigo. Tetugamba tukole ebiyigo ebya seminti ng'ebyo, naye tusobola okukola ebiyigo byaffe eby'emmuli ne tuzingiza bulungi ne tuyiwawo obuyinja nga buno ne tukola ebiyigo. Tekisoboka? Kisoboka. Tulina n'obuti bwaffe buno babuyita obusitaani oba bwali bwa sitaani. Banyabaganda bagandawaza, b'oluzungu tebaafanga nnyo okulaba nti baluyiga, bo bagenda n'ebigambo by'oluzungu. Kati babaleya obusitaani baga obuti obwo bwa sitaani, naye obuti obwo bukola nnyo ebinaabiro, bikwata bulungi nnyo n'osobola okukola ki. So gano ge maka amalungi. Senga twongera ne tufunayo bataata abalina essuubi ery'okuzimba, abavubuka abafunye kasente n'awasa n'omukyala we, twagala ozimba amaka agalina ebisaanyizo bwe biti, ng'oteekawo n'amazzi aganaaba mu ngalo nga gali, ate nga olina n'emiti, olinawo n'emmere. Ebitooke bibino mbiraba, waliwo omuti gw'emmwanyi guugwo, nga n'emmanju waliyo omulala, waliwo akalimiro kukolimamu enva eŋŋanda, enva zaffe zino endiirwa, waliwo eddagala omwetango, byonna byonna mulimanya bamaama, eddagala mulimanyi lye twetaaga mu nsuku, lye twetaaga awaka. Kifo ky'okusimba ebimuli, tusimba ebyo ebitugasa. Tubadde mu kyagga olunaku lwaleero nga tulaba enkyukakyuka ezze mu maka ge twazimbira. Gali amaka 5 ebuyikwe erimu lirikalagi, nga tulaba twetegereza enjawulo ezze oba enkyukakyuka ezze mu maka gano ge tubaddemu. Mazima ndoza naawe ogalabye. Yali agamba tasobola kukyaza bantu lwako yali abeera wali era agambye asobola okukyaza. Tusanze Nalunga ennyumba ye yali egenda kugwa nga bw'ogirabe, actually yaggwa, naye ekyomukisa omulungi twali twamuzimbidde neera nga kyemukisa omulungi olunaku olwo nyini ennyumba we yali egudde yalina okusobola okubeera oba okuyingira okubeera. So kyanjawulo nnyo okulaba nti amaka ye kwe kutandikirako omuntu okubeera obulungi. Ewaka ewalungi kwe kutandikira olw'okuba nti obuyonjo bw'ewaka oba bwe mu kitundu bwe butandikirwa. Amaka amalungi omwana ajja kusobola okusoma obulungi, okwebaka n'awumula obulungi n'addamu ate n'asoma omukyala yawumudde bulungi, oba okufuna abakulira b'omuwaaka.